Akaseera kano kabeera kalipota ya mbeera budde okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunanyizibwa ku by'embeera z'obudde omwanjuzi nze Kitusa Mohammed. Okusinziira ku ekifaananyi kye twekennaanyiza okuva ku ssemugenze kitulaga embeera y'obudde ya mukalwe mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi olw'ensonga nti Sseruwandula mpewo ayitibwa Mascalene atudde eri ku Seguyanja Buyindi w'amaanyi nga awandula empewo okuyitira ku nnyanja Nalubaale. Era n'olw'ensonga yo mu biseera by'okumakya tusuubira omuyaga ogw'amaanyi saako n'amayengo ku nnyanja Nalubaale. Kale munnaago nno gwe asuubira ogitambulirako wandibadde olaba nga olina amafuta agakumala ku lyato awamu n'akakooti akataasa obulamu. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde era mu biseera by'okumakya tusuubirayo olwandagirize mu bitundu nga Arua, Gulu saako n'eyo Kotido, Moroto awamu naawe Jinja. Wabula ebitundu ebisigadde kitugumu okutuukira ddala eri omusozi omukabaale omusana gujja kwakanga gukubaakwamu. So nga ate era mu biseera by'olwo tusuubirayo olwandagirize ebitundu nga Kasese nga okiibodde eri mu Arua, Gulu saako naawo Musoloti. Wabula era ebitundu ebisigadde Kabaale, Mbalala, Masaka, Kampala paka eri Tororo era omusana tusuubira okwakanga gukubaakwamu. Ebbugumu tusobola okuba ku diguli za 30 mu bitundu nga Kasese saako n'eri mu Kalamojja. Wabula ebitundu nga Gulu, Soloti, Jinja 30 so nga ate Masindi, Mubende, Kampala, Masaka paka Mbalala 29. Okujjako eri musozi omukabaale kusuubira ebbugumu kuba ku diguli 25. Bwe tugezako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu kibuga nga Mombasa saako ne Moscow tusuubirawo enkuba okutonya amu n'ebbugumu kuba ku diguli 28 saako ne 26. Wabula mu kibuga Dubai tusuubira omusana okwememula nga gulimu n'olufu okutuuka ku diguli 44. Ekibuga New York saako ne Tokyo tusuubirayo olwandagirize ebbugumu kuba ku diguli 32. Tweyanzizza okubeerako naawe beera bulungi weraba.